Amanya nze Irina Nakayima Ranga. I'm going to present about quality time with our children mu biseera bino ebya COVID-19. Obudde n'amaanyi abaana baffe gye balina bagakozesa ki oba bagakozesezza ki mu sizoni eno. Wetegereze bino. Ku masomero gye babadde nga waliyo daily program okusoma mu bibiina, there is class after class, waliyo ebyemizannyo okugeza omupiira, okudduka, okubaka n'ebirala. Balongoosa, there is music and drama, era ku nkomerero basuubira okuwa ripooti nga bwe bakoze emirimu gyabwe okuyita mu lunaku, okuyita mu wiiki, ku visitation day abazadde nga muzze okukyala, ne ku nkomerero ya ttaamu abaana basuubira okudda ewaka ne ripooti. Ate buli mwana afuna okulaba nga atwala ripooti ennungi. Omuzadde mu sizoni eno wetunaagiviiramu waliwo ripooti ennambulukufu gy'ogenda okubanga opurezentinga mu ebyo omwana wo byabadde akola bye mubadde mukoleranga awamu nga amaka. Kino nno kyogera kyo bakitutegeeza ki? Omuyizi ku ssomero aba n'ebiseera bigere olwa activities oba ebikolebwa ebingi ate nga buli kimu kirina ekiseera ekigere. Kati awaka mwe mufuddeyo ku nkozesa y'ebiseera na kiki ekikolebwa mu kisaawa? Tulina okufaayo kubanga abaana bano balina amaanyi mangi olw'emmere gye balya, emmere ya carbohydrates, so nga ate n'emyaka gyabwe emyaka mitiini, myaka gya kivubuka. Amaanyi gano singa ganaaba nga tegaweereddwa byakukola oba nga tegaluŋŋamiziddwa gayinza okukozesebwa obubi. Ekyo nno kyannaku. Kale mu mbeera eyo maama saba obeere head teacher, taata abeere omumyuka wo mu ssomero lino eryawaka. Olunaku nga luggwako wabeerewo puroguramu ennungamu eneegobererwa enkeera. Buli mwana omukulu n'abato abaliko kye basobola okukola kabamanye obuvunaanyizibwa bwabwe banaakola enkya. Anaafumba akimanye, anaayoza, okulongoosa ennyumba, okulabirira bato bannaabwe, okulima singa muba nga mulina ennimiro awaka. Buli muntu ali awaka kayenyigiremu mu kulima ate kukolebwe ku biseera eby'okunkya. Okusoma ebitabo eby'essomero mu kubala physics n'ebirala. Si kyokka naye ate basomere general books, ebitabo eby'obulamu health books, ebitabo ebirimu ebyobutonde nature books, history ne spiritual books bijja kubayamba. Tebakoma kubisoma kyokka naye kabawe ne report omwana kapresentinge nti nze mu kitabo kino nayizeemu kino oba kino kye nazudde. Mu kiseera kino era bannange abazadde katukaatirize ensonga y'okubeera nti abaana baffe bayigako ku skills, bayigako bafuna ku magezi mu kukozesa emikono gyabwe. Bayige art and crafts, baluke ebibbo, bayige emikeeka, ebitambaala, basobola okuyiga okufumba, catering, babeekinge cakes, amandaazi n'ebirala ebingi. Abazadde tutondewo obudde tuzannyeko n'abaana baffe. Kino nno kijja kukola bulungi kubanga kireeta essanyu, kireeta okuzimba omukwano, there is bonding, kireeta omuzadde okwongera okutegeera abaana bo bakolagana batya ne bannaabwe. Ono omwana ekikula kye kiki? Omwana anyiiganyiiga, mwana akolaganika ne banne, bw'obeera ng'okoledde wamu nabo, obeera ng'ozannye wamu nabo, osobola okutegeera ebintu ebyo ate n'ofuna engeri y'okubalungamyamu. Ebyo nno bannange birowoozo by'osobola okugattako oba okuggyako okusinziira w'obeera, oba oli mu kyalo oba oli mu kibuga, ate n'okusinziira ku myaka gy'abaana bo. Waliwo abaana abato, waliwo abakulu, waliwo abavubuka, so n'embeera ekwetoolodde. Basaba nno bannange tufeeyo nnyo ku ngeri abaana baffe gye bakozesaamu obudde n'ebiseera bye balina, tuleme okubafiirwa nga beenoonyesezza olw'ebbula ly'okulungamizibwa mu bye bakola. Thank you very much. Stay safe.